بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. Twazibadwa Allah omulamwa gwaffe ogwa hadith of the day. Olunaku lwa leero tugenda kubanga twejjukanyayo ne hadithi emu, nga hadithi eyo tugijja ku sahaba ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu anhu. Sahaba yatutegeeza n'atugamba nti jaa ar-rajul ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqal ya rasul Allah dullani ala amali idha amiltuhu ahibbani Allah wa ahibbani an-nas ahibbani Allah wa ahibbani an-nas. Yamugamba nti wangu mbaka wa Allah beeranga ondagirirayo omulimo singa nabeeranga ngukoze Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga njagala n'abantu banjagale. Nabi sallallahu alaihi wasallam namuwa amagezi namugamba nti izhad fi dunya, beeranga oleka ebintu byensi ensi gite yuhibbuka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akwagala. Namugamba n'ekirala nti wazahad fima inda nas, beeranga otya ebintu by'abantu bireke biveeko, beera nabibyo byoba wekwatako. Yuhibbuka nas, naawe abantu bajja kubanga bakwagala. Baddu ba Allah tufunamu ki mu hadithi eyo? Nabi sallallahu alaihi wasallam yabeeranga alamira omusajja oyo n'amugamba bw'obanga oyagala okusinkana Allah nga Allah akwagala, Allah nga musiimu, beeranga weerekereza duniya gireke, beeranga odda ku akhira. N'amugamba ate obanga oyagala abantu bawangala nabo babeerenga nabo basiimu gy'oli nga bakwagala, beeranga otya ebintu byabwe tobeeranga obikumpanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.